Mu lukungaana olutegekeddwa abasawo abasiraamu abegattira mu kibiina kya Uganda Muslim Medical Bureau, omubaka wa Pulezidenti e Kamuli Hamani Ssentongo mwategeereza nga minisitule y'ebyobulamu bw'etakoze kimala okulwanyisa endwadde y'amaaso egenda esenkenya abantu naddala abo abakuze mu myaka. Naye akati ndowooza mu Masaka kye bateeka okukola nti okulaba nti singa omuntu yenna afunako obulwadde nti amaaso galiko ekintu ekimuluma oba tegalaba bulungi agende mu ddwaliro mangu, kubanga endwadde endala tugambe ziri infectious oyinza okuzisaasaanya okuva ku nze n'ozitwala ku mulala n'omulala, so nga tonaba kukikola ekyo singa ofuna treatment mangu oyinza okulaba nti obulwadde spreading infection. Kino kyaddiridde avunaanyizibwa ku byobulamu e Masaka Dr. Stuart Musi okutegeeza nti mu bbanga ery'emyaka ena egiyise eddwaliro ly'e Masaka eddene teribadde na mukugu yeebuuzibwako ku ndwadde ez'amaaso. Naye ekizibu kati kye tulina nti ku ssaawa zino abasawo abajjanjaba amaaso batono, kati era ne consultant takyaliwo, kati wano mu region tetulinamu specialist w'amaaso kubanga yaliwo yafuna obuvunaanyizibwa obulala n'aweerezebwa mu ddwaliro eddala nga director eyaliwo, so ekyo kusoomooza kw'amaanyi tetulinawo specialist w'amaaso. Dr. Musi Kalema yeebazizza ab'ekitongole kya Munazamat al-Dawa al-Islamiyya ne Islamic Education Scientific and Cultural Organization olw'okuwaayo ssente ezitegese omusomo guno.